kutuka abantu basulwa oyo ye Mukama eyatonda eggulu n'ensi n'ab'emmunyenye ez'omu bbanga omwezi n'enjuba bimusinza bimuvuunamira oyo Katonda omulamu oyo wanenya wensero wesembayo kusaawa evanyuma abantu be tandeka kukaba oyo Mukama tandeka kukaba wemba Yesu tandeka kukaba Yesu wange Yesu mwana wa Daudi otabuleta robisa nataka Mukama tandeka ni wewe Baba ni wewe Baba haleluya ni wewe Baba ni wewe Sajja wa Kabaka nawe jangu tekeke ekirwe minisita wa simanyi oba beeyo bampulira nebaza Mukama abaleese mu bungi okuwerekera omubiri gwa mukadde waffe era nga nsaba Mukama abawe omukisa abakola ebyo mwagala mu linnya erya Yesu. Manyi tuli bantu abava mu ddiini ez'enjawulo. Ku sayidi eyange ndi musajja mulokole era nga mu kitundu ekyange oba mu kanisa eyange nkulembera eddiini ey'ekirokole. Naye omuntu ono mukadde waffe ono ali mu maaso wano simulabye ejjo, siwulidde buwulizi nti oba ku kyalo waliwo eyafudde genda obaziikireko. Siri munnabyabufuzi kuba bannabyabufuzi ebiseera ebisinga ajja okuziika naye nga gwazza okuziika tamumanyi, naye olw'okuba mu kitundu kyatwala oba kyagalamu akalulu mwe muli eyafudde najja naye n'aziika. Nze siri oyo era nnyimiridde wano ng'omuntu gwe nzize mbeera omu ku kitundu eky'abantu abagenda omumusiibula nga mumanyi kuva buto bwange. Bwe nali omuto
nga nakajja mu kibuga nga nakajja wa kitange nalina emyaka nga 8 y'omu ku bantu be nasooka okulaba y'omu ku bantu ababeerawo nga maama w'ataali era lumu namenyeka omukono ng'ogumu gumenyese nga sisobola kwenaaza. Njijukira olunaku olwo yankwata nankuuta nanjiira amazzi era nannaaza. Omuntu ono afudde amanja. We nali ntandika obulamu obw'obusajja nti okuze otandise okukola ssente ebbali naŋŋamba mutabani oli musumba wange nenjagala oyige kye bayita oseevinga. Naŋŋamba mpanga ssente mbe nga nzitereka w'ofunye ekya emergency ng'onkubira nga nzikuwa era twajjangayo ssente ezo naye nga mbeera bubi nnyo ng'era ŋŋamba bwe mba njijeyo ssente nga sinnazizzaayo nga gw'otulaba oyinza olowooza nina endagaano naye nti amanja era nga mbeera bubi naŋŋamba musumba ssente zange naye ng'ayagala tuzitereke tubeeko kye tukola. Ye mukadde ono obulamu bwange ye muntu eyasookera ddala okuŋŋamba osobola obeera omusumba. Eri abantu ne bakungubazi bannange nesiiba ŋŋamba abantu b'enkulembera sinyumirwa nnyo kulaba nkumi na nkumi z'abantu nga zizze ku lunaku bwe ruti, naye nnyumirwa nnyo omuntu ono nga mulamu ng'alina ekizibu enkumi n'enkumi z'abantu nga bwe tuli wano ne tuyimirira naye. Omukyalo ono abadde tayimirira naffe mu kaseera ak'okufa oba nga tufiiriddwa, abadde ayimirira naffe mu kaseera akazibu ennyo. N'olwekyo nsaba buli muntu ali wano bannaye tuyige okuyimirira n'abantu nga balamu, kubanga abaana b'ogenda oleka mu nsi wonna bo badde toyimirira n'abantu tebagenda yimirira n'abaana bo. Ekyo mbadde nsaba tukiyige. Eri abaana ffe tujja kwogera titugenda yimirira namuntu, tujja kwogera titugenda bayamba, naye olumu tuba tulimba wano tujja kwogera ekibiina kisanyuke nti Musumba Jjengo yagambye agenda yamba abaana b'omugenzi, naye enkeera onnoonye nga tonfuna. Ne mmanyi omuntu omu gw'osobola okunoonya n'atayeekweka ye Katonda. Wabanga aliwo abagambe nti agenda bayamba agenda yimirira nammwe kirungi era tukyebaliza Mukama, naye mujjukire omuntu asookera ddala mu bayamba ye Mukama Katonda. Abaana maama abadde mukazi mulokole, sigenda bagamba kulokoka, abamu balokola abalala si balokole, naye mu yonna mu ddiini gye mulimu waliyo Katonda. Munywere mu Katonda, Katonda anaabaluŋŋamyanga. Maliriza n'okusaba nga nina kye njagala osaba era nja kuba musanyufu bwe banaaba banzikiriza. Badde baŋŋambye bwe naaba mmaze okwogera ndi waddembe okgenda, naye ne njijukira lumu kitange we yali afudde omugenzi Pastor Yiga nga tumaze omuzika ng'obudde buyiseewo, nga bwe ngambye nti Nakisozi yajjanga n'ammanja era bw'ati we yajja ne twogera, naye namala naŋŋamba kale ku lunaku we twaziika muzeeyi singa wali omu ku bantu abasitula essanduuke n'omuteekayo kyandibadde kirungi nnyo. Ne njogera mu kusaaga ne mugamba ekyo saakiraba naye munnamukadde gwe kuyiyo ndigisitula nenteeka omulwali. So n'olwekyo mbadde nsaba munzikirize ntuukirize kye namusuubiza.
n'abantu abagenda ositula mbadde nsaba nange munteekeko era namusabye okuva wano nga mukwano gwange maama wange omugoberezi wange nga maze omusiibula kyekyoka kyensaba emba zikiriziddwa nsaba mukama abawe omukisa nsaba mukama ayimirye nammwe nsaba mukama mu abalamu abawe ekisa abagabirire abakulembere mu linnya erya Yesu mukama abawe omukisa Soko veio. Vai eu? Música boa, na Bíblia, na njagala kwebaza Katonda olw'ekiseera bwe kiti n'omukisa gwatuwadde okukola omukolo guno bwe guti. Mukama waffe Yesu ng'ayogera mu bigambo bye era agamba nti ye bwe kuzuukira era bwe bulamu. Omuntu amukkiriza nga mulamu tafa, ate era omuntu amukkiriza newankubadde ng'afudde asigala mulamu. Mu kiseera bwe kitukkiriza tuwerekera mukwano gwaffe wakati ng'omubiri gugenda okugalamira naye omwoyo gusigala mulamu nga guzza eri Katonda yatugaba. Twesunga essubi etusigazza ery'omusinkana mu kitiibwa ekyakanda kitaffe eyatuyita. Ndaga tukkiriziganye ffenna wamu bwe tuba tukozesezza bimuli bibeere bimuli, bw'aba seminti abeere seminti. Tayinza kundekawo Yesu ali nange tasubula. Tayinza kundekawo Yesu ali nange mankaba. Tayinza kundekawo Yesu abange bonna kwenyenje. Tayinza kundekawo Yesu ali nange Soko binule, binula. Tu sais où ainsi? Sikilize ddala agulabe. Termina tatu. Yali akitaffe
n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Tugaana abalogo, tugaana abasezi n'abantu ab'endowooza zonna abalina pulaani era baliba n'ebigendererwa byabwe ku kifo kino. Omuzira wagalamidde wabeera kifo ky'abazira, omulwanyi wagalamidde kiba kifo ky'abalwanyi. Tukkiriza nti omutukuvu wa Katonda wagalamidde waba watukuvu, n'olwekyo tulemesa era tugaana enkola zonna n'emikolo egirikolebwa olw'omubiri gwa Nakisozi Margaret wagalamidde mu linnya lya Yesu Kristo. Ati mushe mupanga temwesingako mugwa tuse mpola mpola abeyo tuleka muleka kusinga mu mikono tuweze okusala musike mupanga alikuwa bosiko mukolo nawe usiko mukolo